NUP oye! Kunga Kyagulanyi oye! Your Excellency ndine ebintu bisatu byenkusaba byokka. Ndi presenting abaana abatalina mirimu. Ebidaka abaana bonna bwe bati. Tebalina mirimu. Kusaba bw'oba otuuseeyo otufunire wano factory tufune ekyokukola Mr. President. Ekyokubiri, nsaba eddwaliro Regional Referral Hospital tetulina wano tulwala tufiira nga tetufunye bujanjabi. Ekyokusaba akantu ke tusigazaako obugagga gwe muwuga gwaffe Your Excellency. Tuyambe omuwuga gutununule okwoga ke tusigaziza. Nkusuubiza nti wano Pulezidenti Museveni agenda kufuna 0-0. Tukakasa. Thank you. People power! Power! Anali kubyuma njaga otereze microphone njaga n'abali eri babere nga bampulira bulungi nnyo. Mwana oteka mu table. Yeah. No one the DJ put a little bit of this and a little bit of that. Listen. Put somebody in the microphone. People power! Power! Can you breathe? Everywhere! Katuuliriza abaana b'e Budaka eno ye capital city eya Bugweri si bwe kiri naye efaanana nga capital city. Kakati muwulirize bano abasajja bagenze bagala amakubo nga batuyisa mu makubo amabi naye batukoze bulungi kubanga tulabye enguudo za muno monna. Oluguudo olutuleese wano nga lujja mu kibuga ekikulu ekya Bugwere mulabe olufaanana. Nzize wano ng'ebintu bingi nnyo byemmanyi bakomedi bange be baŋŋamba abakulembeze baffe ba MP baffe bagenda okuddako. Omwana MP njogera naye, chairperson waffe njogera naye, abakulembeze baffe bano eb'e Budaka ebizibu byammwe babiŋŋamba dda. Ate nange empita yo ne mbiraba. Kimanyi bulungi nti wano tewaliwo institution ya kusoma eri esukka ku secondary teriwo. Manyi bulungi nnyo nti ne PTC yaliwo bagita Kambwanga na something. Eyo Kabwangasi bagigala sikyo. Manyi bulungi nnyo nti babagoba ku ttaka bali ne basimbamu n'obuyinja. Babagaana bantu bangi nnyo mulima muceere naye babalemesa okulima ku ttaka lyammwe. Omuceere bagulima ku lusozi. Manyi bulungi nnyo nti n'essaawa zino tuli wano abaana bammwe tebali mu ssomero kubanga Museveni agaana okusomesa okusasula abasomesa. Abaana tebasoma kugenda kwera mwezi mulamba kyokka nga basuubirwa okukola ebibuuzo exams ezimu n'abaana abalala bayite. Nkimanyi bulungi nnyo nti mwe abavubuka temulina mirimu wano. Naye tunula gwe tunulira muno, tunulira age eri wano, tunulira age group eri wano. Tunulira bameka ng'emyaka gyo ng'olina emyaka 4 n'okugenda waggulu kanabo mukono gwo. Emyaka 4 n'okugenda waggulu laba. This is a young country naye temuwulira bubi kubanga ekyo kirungi kati ebizibu byonna mbimanyi mikwano gyange. Manyi bulungi nnyo titukuŋŋanya olunaku lwaleero ku kampeyini naye ensonga lwaki nzize wano size just kubagamba nti munondi. Manyi nti luli bakozesa covid ne banemesa okubatuukako naye mwampa akalulu temwakampa. Eno saabangula kakatuwuliriza size mbasaba kalulu leero. Nzize kubasaba
munegateko tugende mu Uganda empya kubanga kati gye tugenda era si kugenda bugenzi mu Uganda empya nzize kubalaga face to face Uganda empya bwefaanana mu Uganda empya kyekigenda okubeerawo saagala olonde Bobi Wine kubanga Bobi Wine kyali wange saagala olonde Bobi Wine bira bulungi saagala olonde Bobi Wine kubanga Bobi Wine naye wageto nga gwe saagala olonde Bobi Wine kubanga wa myaka gyo njagala nkulage ekirooto. We have a dream, we have a vision, we have an imagination, we have a country that we see. Singa mulabanga bwendabayo nga mulengeraga bwendabayo mwandibadde mwanyize dda mwandibadde fulaga mugitadde waggulu bwomuti kati Uganda empya erimu ki mikwano gyange eyo Uganda empya bwe tugamba bwe tunagenda mu Uganda empya banange Uganda empya egenda kufaanana bweti mu Uganda empya the first thing twakoze manifesto ne tugiteekayo twagala mwenna mumanye kiki kye mulwanira nga tolwanira Bobi Wine tolwanira candidate wo wabula olwanira Uganda eyo gye tugenda mu mweyo Uganda empya mikwano gyange bwe nnaabala okufuuka president omwaka ogujja January nga 14 tugenda kuputinga an end tugenda kulekerawo okubonaabona mu Uganda ekisooka ddala kyemugenda okufuna nga Uganda mugenda kulaba the end of dictatorship mugenda kulaba the end of gun rule gibadde emyaka 40 40 years 40 years bangi kumwe mwali temunaba kuzaalibwa 40 years nze nalina only 4 years nga Museveni ajja Museveni atutte obulamu bw'abajjajja baffe atutte obulamu bw'abataata ne bamama baffe atutte obulamu bwaffe alina ku bulamu bwammwe ng'abaana. I'm telling you tulina omukisa. We have a chance to put an end to that and start afresh. To start brand new. Gamba munoti brand new. Gamba munoti brand new. Tugenda kutandika Uganda ngeringe motoka empya ngeri ku zero mileage. Omulundi ogusooka abakulembeze bagenda kubeera ba servant nga si ba boss kubanga mujja kuba mugenzi ne mulonda president nga mmwe mumulonze president nga munansi president nga servant wammwe temugenda kuddamu kulaba president nga yalonda chief justice yalonda abalamuzi ng'afuga buli kimu nedda president agenda kubeera servant nga mumuteeka ku ntebe ne after 5 years musobola omujjako president ajja kujja nga abagondera nga tebagalawo kubo nti president ajja nedda president nga aleeguya president nga abasmailinga president nga jagamba bannange munonde ate nga kyemulonda nga kimatalinga mugenda kubeera n'eddoboozi mugenda kubeera ne power kyetuyita people power mugenda kubanga mwe mulina obuyinza abakulembeze bagenda kuba babatya kuviira ddala ku president MP tagenda kuleeta kajanja president agenda kubeera kajanja the citizen will be the boss mwe mugenda okubeera ababosi. Number 2 abantu baffe bangi be babadde basiba bw'oba towagira gavumenti eriko nga bakusiba bw'oba oyogera bwe bakwata ng'oyambadde esaati emmyufu nga bakusiba ebyo tebigenda kubeerawo. And on day number 1 nga nakalayira nga president tugenda kusumulula bonna ba political prisoners mwe muli Kizza Besigye mwe muli Alex Wise Omufumbiro mwe muli Eddie Mutwe mwe muli bonna be basibidde obwereere mu Uganda empya eyo. Abapoliisi abo n'abasirikale abo bagenda kubanga omulimu gwabwe kukuuma ba citizen tebagenda kuddamu kutulugunya bantu ate nabagamba dda aliwa officer nabagamba dda nti abasirikale baffe tebagenda kuddamu kubonaabona kuba tugenda kubongeza omusaala omusirikale wa poliisi n'owa UPDF nga sookebwako agenda kufuna $1,000,000 n'okwambuka waggulu. Ofisa gwewa poliisi mugende mugambe bakyala bammwe banonde mwana genda kwongeza emisaala gammwe. Mwaba UPDF namwe aba Uganda poliisi abakazi bammwe bagenda kufuna abaana bammwe tebagenda kuddamu bagoba mu masomero tebagenda kuddamu kubeera kusosola buli omu agenda kufuna promotion oba obuli w'ebudaka oba oli w'eggulu oba oli wankole oba oli wamuwanira buli omu agenda kufuna promotion togenda kuddamu kusanga bajenero nga bava mu kabira emu
togenda kuddamu kusanga bajenero nga boogera lulimi lwe lumu, togenda kusangamu kusanga nga bapromoting abantu ba region emu. Buli munnayuganda agenda kubeera equal, buli munnayuganda agenda kuba yenkana ne munne, buli omu agenda kuba yenkana ne munne before and under the law. Mu Uganda empya eyo gana amakubo gemulaba era mugavuge ey'enfuufu ebakuba last, ebakuba omulundi ogusembayo, ey'enfuufu ebakuba omulundi ogusembayo, nkigamu enfuufu ebakuba omulundi ogusembayo. Mumanyi lwaki Uganda amakubo gonna gayina okukolebwa kubanga sente bwe ziri mbuza ziriwa, sente bwe ziri buza ziriwa. Buli mwaka batubbako trillioni 10 trillion. Owulidde bulungi, sigambye 10 million, sigambye 10 billion, ngambye 10 trillion. Kitegeeza mu myaka 5 batubyeko 50 trillion. Ezo sente zisobola okukola enguudo z'omu Uganda zonna mu myaka 3 nga kuliko n'oluguudo olugenda ku Lusi. Oba oyagala n'oluguudo mu miliyoni tusobola okubeerawo. Mugenda kubeera n'enguudo nga zikola. Bino byembagamba bya ddala kubanga biri studied. Nze ntambudde ensi yonna, nze nyina bapulezidenti ab'enjawulo bakyali bange, Bayikirema bakikoze, Ibrahim Traore ali mu kukikola. Lwaki tetukikola wano e Uganda? Ate ezenguudo mu abaka b'emirimu, ezenguudo emmwe mugenda osikola. Ekyenjawulo nti gavumenti egenda kuba ebasasula. Tetugenda kuleeta Bachina kola mirimu wano. Abavubuka tulina bangi nnyo. Look at this workforce. Laba emirimu. Mwe ugenda kukola ng'ate musasulwa. Ate bw'atayagala kukola mirimu gya gavumenti n'emirimu gy'okola gigenda kuba supported. Mugenda kuddayo mulime mu bibali byammwe nga gavumenti omulimu gwegenda okukola kubayambako, kubayigiriza osobola otya okulimira mu kibali naye ng'embeera ya environment tenonese ofunemu ne gavumenti efunemu. Abaana bagenda kusoma, tekigenda kuddamu kubeerawo nti abasomesa tebabasasudde. Nakugambye abasomesa n'abasawo n'abasirikale tugenda bongeza omusaala nga tubasasula bulungi and on time. Abaana bammwe bajja kuba basomera bwereere, si bino bya Museveni mu UPE. Omwana basomera bwereere era abasomedde bwereere agenda kusomera okuzanya buzanyi. No, mu gavumenti ya Kyagulanyi omwana ajja genda kusomera ngasomera bwereere nga gavumenti emaking sure buli lunaku omwana kuva ku nasale paka ku P7 anywa ekikopo ky'obugi kirungi kirimu sukali kirimu n'amata anywa n'egirimu. Ebyo bigenda kusasula gavumenti. Abaana bagenda kubeera n'ebitabo ne peeni. Abasomesa buddo bwe bajja okusomesa ne wammwe omwana wo standard ejja kubeera yeemu. Bwe baba bakola ebibuuzo bye bimu, bwe baba bakola exams ezimu balina okubeera ne similar standard. Bino si bipya, bino byaliwo ku mulembe gw'Obote, bino byaliwo ku mulembe gwa Amin. Museveni ayonoonye byonone, bino tugenda bissaawo, mugenda birabako. Mugenda kutani abakyala we bali wano, abakyala we bali bananga abakyala mubonabona nnyo. Buli lunaku Uganda efiirwa abakyala 20 nga bazaala. Bafudde jjo nerero bafudde babba isaamu kago gwekiro zigenda kwera nga 20 women have died nga bazaala. N'enkya bwekyo bwe kibadde for 40 years. Lwaki abakyala bafa atuuse nga agenda kuzaala nga tewali dokita ate tebabasasula. Atuuse nga agenda kuzaala tewali masanyalaze gagenze. Atuuse agenda kuzaala tewali gloves, tewali mama kit. Ekyo tekigenda kuddamu kubeerawo. Gavumenti yaffe egenda kukwata 15% ku sente ezisobozebwa mu musolo. 15% zigende mu malwaliro. Abasawo tubasasule. Buli ddwaliro libeeko amasanyalaze. Buli ddwaliro, buli kyalo, buli LC1, buli kilomita 3 kuba LC1 walina okubeerawo health center 3 ng'erimu n'omusawo ng'erimu ne internet. Kaakati wuliriza, ate mu abasawo nga musanyuka tugenda basasula sente za gavumenti, tugenda badulisa bulungi. Naye nempulira nti omukazi afudde ng'azaala. Kubanga kisoboka. Mikwano gyange, this is possible. Nze kino nkirabyeko
tunula Burkina Faso President Ibrahim Traoré yagambye tewali mukazi alina kuddamu kusasula ng'azaala mukazi ali mu kuzaala minisita ali mu kuzaala omwana agenda okufuuka president ataasasule ekyo tekigenda kuddamu kubeerawo wano Uganda tugenda kikola kubanga tulina buli gye kyetaagisa okukola ebintu ebyo mikono gyange njagala okubabuulira Uganda egenda kubeera different buli kimu kye twetaaga tukiina naye tuspendinga ssente nnyingi nnyo gavumenti espendinga ssente nnyingi nnyo okwekumira mu buyinza kati saawa zino singa mutunuulira emmotoka z'amagye n'emmotoka za poliisi ezigoberera Bobi Wine buli wamu alaga tuukayo lwaki tebaagala yogere nabo ebyo tebigenda kubeerawo naawe ebyo tebigenda kubeerawo abapoliisi bagenda kusasula bulungi ate bakole mulimu gwabwe mikwano gyange bangi nnyo kumwe muli basuubuzi abaana basoma tebalina mirimu bagenda Bulaaya naye ne bokola ssente z'e Bulaaya tosobola kuddamu kukomawo waka ozinvesting ewaka ewammwe tewali makubo tolina kyosobola kolayo mikwano gyange you will not need to go to Kampala to go to a city. I am not taking you from here to the city. I am bringing the city to you. Tetugenda kubajja wano tubatwale mu kibuga ekibuga tugenda kireeta wano twagala enguudo ennungi zibeere newamu mu kyalo gwe ng'osobola ofuna miliyoni zo-10 osobola okutandikawo bizinesi kubanga waliwo layini y'amazzi eyitawo waliwo amasannyalaze gayitawo waliwo oluguudo olulungi luyitawo yemmwe mugenda okufuula kino ekibuga gavumenti kyegenda okukola egenda kukola bintu si bingi nnyo egenda kukola enguudo zibire clean etekewo amazzi everywhere ate bagasala ebbeeyi twabagamba mu gavumenti yaffe ekidomola ky'amazzi kya lita 20 tugenda kigula siringi 10 mu gavumenti yaffe amasannyalaze bagakolera wano naye ate ab'ebweru w'eggwanga baganyumira okusinga ffe tugenda gasala by half in the beginning unit ebeere ku nusu 5 buli omu abeere ng'asobola n'okufumbira ku masannyalaze tuleme kutema miti gyaffe abaana b'eno mu east katino njagala mbabuulire Uganda ngagga nnyo genda ku internet okebere wano mu Uganda basuddewo the biggest gold deposit zino ensi nga ziiraka bazuula amafuta nekyukirawo naye ffe tulina amafuta tulina gold tulina coltan tulina uranium tulina buli kyabugagga kyonna naye ensi yaffe gyekoma okubeera engaga gyetukuma okubeera obwavu kambabuulireko wano mu Uganda golodi yenna wa Museveni ne famire ye buli kirombe kya golodi kyonna mu Uganda oba kiri wano Budaka oba kiri Mbugweri oba kiri Buganda oba kiri Karamoja kya either bwe kiba sita Museveni kya Janet oba sita Janet kya Sodo bwe kyaba kya Sodo kya Sale bwe kyaba kya Sale kya mutabani waabwe ono anywa omwenge kati wuliriza oyo golodi buli mwaka every year family ya Museveni etunda $2 billion of gold. $10 million, $1 billion. $2 billion of gold. Ezo sente singa tuzikwata ne tuzisuggest mu masomero gaffe ekyo bwe kigenda okubeerawo era ebyo byonna byappeninga tebigenda kuddamu kubeerawo mu Uganda empya mikwano gyange tuspendinga ssente nnyingi nnyo naye maze obbalaga nti mu Uganda empya mugenda kunyumirwa nga n'amasomero gonna gagenda kutereezebwa ebitundu ebiri public bigenda kubeera public nga buli omu abenjoyinga abapoliisi bagenda kuddamu okusulamu obwo buyunipoti obwo bumamayingia pole akuna era mwe abapoliisi abampuliriza abapoliisi n'abasirikale abampuliriza ku mulembe gwa Amini bw'ogenda n'onoonya obuyumba obwa concrete obulungi Amini yabuzimba. It has been more than 50 years since Amini we agenda ongamba otya nti Amini yali abagala okusinga Museveni engako nga Uganda edda emabega myaka 50 oba bonna tugenda kujjawo tubukolemu esefuliya n'essigiri tubazimbire ennyumba ezibasaana. Tofaayo nkomyewo people power kakati kano kengudde byenjogedde kati kantandike buto temuvaawo saagala mutye naye kange
sagala mutye naye kange mukomewo mbagambe bino bintu musobole okubyandastandinga. Mu Uganda empya tugenda kubeera ne ba ministers 20, tetugenda kubeera na ba ministers 8-10. No, mu Uganda empya ne parliament tugenda gikendeeza. Mu Uganda empya n'omusaala gw'aba MP tugenda gukendeeza. Mu Uganda empya tugenda kusupportinga abantu abasavinga eggwanga. Mumpulidde mulyeyo people power. Power. Muwuliriza bulungi. Mulira bulungi. Kakati mumbuuze tinaye Bobi Uganda empya nga nnungi nnyo. Eyo Uganda empya tugenda kugituukamu tutya? Kuba bino bye mbagamba byonna, this is a dream. Bino bye mbagamba byonna biri just mutwe gwange n'emitwe gy'abakulembeze bannange. Naye bino byonna bisobola okutuuka bwe musalawo mutya. Bwetyo bwe tugenda okugenda mu Uganda empya. Step number 1, njagala mumanye nti tulina opportunity. Njagala mumanye nti kuno okulonda si kwe kwa bulijjo. Gamba muno protest vote. Kati protest vote etegeeza ki? Number 1, protest vote ye gwe okumanya nti eno opportunity, eno chance tulina opportunity. Kubanga luli baatugaana okugenda okubalaga kye twagala okubagamba era tusaabatuukako kubanga baali beekwasa covid. Kati waliwo covid. Kati that's chance. Tulina chance eno. Njagala mikwano gyange mwenna bafubye nnyo okuba discouraginga mu kyawe ebyokulonda, bagambe ebyokulonda tebiriwo kubanga bo batono ate ffe tuli bangi. Museveni emyaka gy'ayina, abantu abali mu age ya Museveni bali only 1% mu Uganda. Bali only 1%. Kati abakakanamu abakakaka botandikira ku 6 emyaka nkaaga okutuuka ku myaka ya Museveni 85-90 bali only 2.5%. Bali only 2.5%. Imwe emyaka gyammwe mu abato ng'otandikidde ku 40 oba 45 okuka wansi mulinga 90%. Kakati muina chance okusalawo the kind of country you want. Njagala mumanye ti muina chance. Ekyo kigambe mukwano gwo eno mutandiko gitumuliranga opportunity. Mutandiko gumfuniranga omukisa, because when you miss this chance kitegeeza gy'abaana bo kati byogenda okubonabona nga ggwe. Mbasaba tukozese guno omukisa. Tandikirawo, beera agent of change. I like what you're doing. Labalaba abaana bonna bakuta amasimu gammwe. Ekyo kyakabi. Esimu ye gikozese, esimu ye eringa emundu. Bamuseveni bwe baali balwanyisa mundu batta bantu. Emundu yaffe y'essimu eyo, emundu yaffe bw'obwongo, emundu yaffe ye information. Njagala okozesa essimu yo making sure gwe kennyini omala okumanya amazima. Amazima ago galage n'abantu b'oyagala. Tandikira ku maamawo, ogende ku taatawo, obagambe muzeeyi mumanye gana amazima. Bwe bamala genda ku brother wo ne sister wo, genda ku mikwano gyo. Make sure your circle knows. Ekyo bw'okimala making sure otambuza amawulire gano gonna. Mikwano gyange bali abasajja basasula abantu 5,500 ne t-shirt ya yero ne pilaawo naye tebaweranga mmwe. Naye kati look, laba. Ekyo tukikozese. Abantu bonna njagala bakkiririze mu eno chance. Bagambe tetuli bakozi bafujjo, tetugenda kutta bantu, tetugenda kasuka mayinja, tugenda kuvaayo ng'abantu, tugende tulonde tugambe kino kye twagala. Tukola bambadde njagala nnyo balaga Uganda gye mulonda. Temuvaayo mu bungi kugenda kulonda Bobi Wine, mugende mulonde eyo Uganda gye mbalaze. Eyo Uganda ngenda kubaamu naye nawe ogenda kubaamu. Ate mu eyo Uganda n'omwana wajja kuba alina chance okufuuka pulezidenti. Mu eyo Uganda njagala omwana wo, your son or daughter, bambuuze what do you want to be when you grow up. Agambe I want to be a president. Nga kisoboka. Kati tekisoboka because your child comes from the wrong tribe. Ekyo tulina kikyusa ne kikyuka forever. So njagala mikwano gyange mugetinge involved in this. Mukozese TikTok yamwe, mukozese Facebook ne Twitter, mukozese buli kimu, mukozese WhatsApp. Sindika message eyo mu group chat eyo aba Obi ne OGs. Sindika message eyo mu group eya family. Sindika message eyo mu group ya mwene mba muli bavuka mugeremu ebekisirusiru. Sindika mu message eyo. Bomala making sure of preparing okulonda.
bannange mugende mu campaigningira Uganda empya. Toyogera jasirinya Bobi Wine, yogera Uganda empya, a new Uganda. Era mbasaba buli omu abaana b'e Budaka funa flaga y'eggwanga, funa flaga ya Uganda, ebeere reminder nga yekubanja giteke ku mulyango ng'ofuluma. Buli wofuluma tunuulira Uganda eyo, ogambe njagala Uganda ya Museveni oba njagala Uganda empya. Genda out there omakinge sure bw'okoma weewaka waakiri oyogedde n'abantu 5 oba n'abantu 10 era ng'abo bagenda kulonda Uganda empya. Kati olunaku lw'okulonda lwe lunatuuka, mikwano gyange muveeyo mu bungi, saagala ogambe tulibanyize ne bwesironda. No, make sure your vote counts. Ne bw'aba muzeeyiwo nga mulwadde oba omanyi ateesobola, mubayambe bagende balonde. Eyo step number 2. Step number 3, gamba step number 3. Step number 3. Step number 3, bw'omala okulonda tovaawo taata maama, tovaawo awo wali emaali yo, awo wali future yo, awo wali ekyakabi kyo, temuvaawo. Tuli baali babalemesa kuba oyagala bw'oli bagamba oba oyagala kubba kalulu. Twagala kino ekintu tukikole mu open. Tebalina excuse yonna. Museveni tumuyina ali mu koona teyeekyusa oyo namukadde. Tumuyina. Mulemere oyo temuvaawo. Akalulu bakabalenga mulaba. Naye bwe mugenda okulonda mikwano gyange, tolonda anything fine. Tolonda buli kyoyagala. Kambabuulireko. Echali wange jamulaba. People power. Our power. Wemugenda okulonda, tolonda buli kimu kyosanze. Nyinza okubanga siriiwo. Naye akabonero ki? Basaba bw'otuuka ojja kulaba feesi yange ng'erina n'akabonero kano. Walaba ambulera ng'okola ki? Ate sigenda kubeera nzekka. Kuba Uganda empya tetugenda gibeeramu ffekka. Bino bye boogedde wano ebyo bye tugenda okukola, naye nga nammwe munsindikidde abakulembeze ababakiririzaamu. Twagala ogambe nti wano kassa ku pulezidenti maze okulonda Bobi Wine, eno ne bwenondowa NRM. Nedda, tolonda kintu kyonna kya yero. Kuba bw'olonda yero oba olonze ani awoganya gw'ofisa. Era ize naawe. Okay, tujamulaba oyo alimuteeka mwana wawagira. Aidewe kambabulire kino, saagala mubeere na kutya mikwano gyange. Abo abapoliisi be mubalaba, abasirikale mubalaba, nabo batuwagira. Omanyi lwaki bagamba batuwagira? Mu 2021 twawangula mu barracks zonna eza UPDF n'eza poliisi. Mulowooza abasawo be babeera mu barakisi, bali ababeera mu barakisi kati abo bakyali baffe. At the right time, ekiseera bwe kinatuuka bajja twegattako, ate kati wano bagenda okwegattirako oluvannyuma. Nawe kambabuulire, mugamba tubuulire. Kati omuba mumaze okulonda nga tumaze okuwangula, bwe balangirira akalulu mukuŋŋaanire mu site yammwe Mbawa ne Budaka. Olaba wano mweyongere nako, twagala wano wabeere nga wajjudde ne walala yenayena nga wajjudde. Bwe balangirira kandidate wo, tandikirawo okucelebratinga. Tandikirawo ki? Kaakati ffe tujja kubeera yonna gye tunaabeera. Abagenda okubeera e Kampala, abagenda okubeera e Gomba, abagenda okubeera e Gulu, abagenda okubeera wa. Yeno message gye tubawa, we must rise as a generation non-violent nga tucelebratinga wini yaffe. Mikwano gyange tugenda kuwangula. Bwe bageza ne bagezaako okukabba mukabanje. Era nekyoka kibagambe muzimbe eggaali, mukole groups. Bw'oba olina mikwano gye 5 beera leader. Bw'oba olina mikwano gye 10 beera leader. Don't do it publicly. Naye ati tebabatiisa. Bano gavumenti ya Museveni yafadda. Ffe tulina okugiziika just. Ekyo bwe kinaamala mikwano gyange, bano abasajja kati kambabuulire. Mumanyi ekyabaddewo e Nepal?
abaana ba Gen Z emyaka gyo n'egyono n'egyoyo abenkananga mmwe bagobye dikiteeta era kati bali free. Abaffe eyo wala nnyo Nepal mumanye ekigenda maaso saawa zino wenjogerera mumanye ekigenda maaso Madagascar. Gamba Madagascar, gamba Madagascar. Kati bwetumala eno lwale njagala mugende ku TikTok yammwe tekamu jasi kigambo Madagascar. Bye mbadde nkugamba ogenda biraba olyoka okakasa nti kisoboka. Ensi yonna yonna etutunuulidde, ensi yonna yonna etuwagira. Njagala obbasaamu amaanyi wano mu Africa tewali pulezidenti awagira Museveni. Tosobola kuwagira pulezidenti ng'alina emyaka 85 watugamba enze nabasingawo obukadde. Njagala mumanye nti ensi yonna eyimiridde nammwe naye tebagenda kuba Amerika kubayamba. Trump tagenda kuba Amerika kuyamba. Tebagenda kuba London kuyamba. Yeffe tulina okweyamba then ensi yonna egenda kuyimirira naffe. Ensi yonna egenda kuyimirira naffe naye okufuna right okubanja okufuna right okukola bye twagala okusooka ne tuwangula. Tulina okusooka ne tuwangula. Tokimanyi. Bamulekaje. Jangu. Mulekaje. NUP. Ize bro. Abalekabo. Labayo. Bwe mmala okufuuka pulezidenti abonja basiba tebakukwatako tebakucyangalanya. Ize kakati wulira abaana b'Obudaka gamba Uganda empya gamba amalwaliro mapya amasomero mapya enguudo mpya gavumenti mpya. Mikwano gyange mumpe omukisa Uganda eyo tugikole. Mutuwe omukisa banaga bemunafuula pulezidenti eno Uganda egenda kubeera nga Jamaica. Eno Uganda esobola okubeera nga Miami. Eno Uganda esobola okubeera nga Nairobi. Twali tusinga Rwanda kati Rwanda tusinga. Mutuwe chansi tutereze ebintu ebyo. Mutuwe chansi timu yaffe y'omupiira nayo yeyagale. Mutuwe chansi ba artist baffe aba Uganda babeere ba star. Mutuwe chansi mikwano gyange entindo zino tuzikole. Omugga gwammwe musobola okufuula kyonna kye mwagala okufuula. Bino tusobola okubikola. Obudde buyise mikwano gyange naye ekisemberayo ddala saagala mubeere na kutya. Batugamba when you lose fear they lose power. Ekintu ekitutiisa kiri mu kimu kyokka kyokka. Ekintu ekilemeseza okubeera n'eddembe lyaffe kiri mu kimu kyokka bakiyita fear. Temubeera na fear. Mubeere honest, mubeere confident, but most importantly mumanye nti bino bye mbagamba bisoboka. Bino mbibagamba mu bigambo. Naye essuubi okkomawo wano nga tumaze okuwangula. Yeah, switched off the power. Yeah, switched off the power.
Alright, betubadde nabo olunaku olwaleero mwebale nnyo mwebalire ddala olukuŋŋaana lwaleero bwe luto bwe lufaananye.